Yes, mbaniza kade kano mwasibye mutya muri mutya enda kubasa subscribing ate munyigene kade bagita Faad TV jimbatumedeka abali Saudi Arabia n'abasinza mu gwanga erya Bahrain mbagamba nti muri bamanyi okubanga mugi followinga comment section weri abakabutira mu comment section ate oscaninga on followinga Asha kama owa TikTok Embeera sinungi Bamulooga bamusibirako olubuto erange sawa zino duwezeza omwaka mulamba n'omwezi gumu era kombi kutusako byonna masawo bagita Faad TV ji subscribe button nyigene kade mwena mbebaza era mbagamba nti muri bakabi byonna nga ndakubambi kutusako mbatumideka abali Canada mu Toronto abali mu gwanga ya America abali Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abali mu gwanga ya Oman mbagamba nti muri batabu nnyo kubanga mugi followinga wano mbani updates ziba zitambula osoko followinga ne ku Faad UG News ni YouTube channel yange Faad UG News YouTube channel yange nayo checking ngako eno bwentekayo neringa ntekayo n'ensonga ngenda basa mu following ezo nazona YouTube channel zebili Faad UG News ne Faad TV Asha kama TikTok Asha kama wenjogera ko Asha kama mwenna mumumanyi Asha kama alinganga ngabolabani alinga bulisha cash bakubate Asha kama bise bisingo rusi videos rusi bisinga bali atyazogera mulimi orusoga yes ava busoga jinja Asha kama ndozolengera olubuto yalufune banga kati essaawa eno duli mwaka mulamba n'omwezi mulamba omwaka gumu n'omwezi gumu olubuto lutambudde kuweza myaka 2 nga taluzaalanga mukazi watu batambudde amasabo n'amasabo olubuto luganye Asha kama yetamiddwa yali yatandikawo business ya airport pick up yagula aka pick up ke akanona abantu ku airport Entebbe abave bwewe gwanga n'abatwala waje bakwaki jiba bagenda pick up imbaji tunda ya taxi yatundibwa ddwa olw'ebizibu ebikyamulemeddeko mukazi waffe naye nga nsonga ya ddogo ate nga bagamba nti eddogo bane be Bamulooga ne bakompitinga nabo mu kuvuga taxi ku Entebbe airport era nti ku Entebbe airport bonna balinawo taxi naddala bano bakadama abava Saudi Arabia ne bajja ne bagula zi taxi nga bajja abantu ku airport okubatwala mu bitundu byabeera bagadde abali okumpi e Kampala nga bavudde bweru eggwanga taxi nga ziva ali ku Entebbe airport bonna bakadama basinga abalinawo taxi ezo mu ddogo bakozesa ddogo baloga bannaabwe taxi zisiiba zitomera taxi zisiiba zigwa ebigo taxi zisiiba zifa olw'ensonga nti waliwo abatagaliza bannaabwe kola ki kubanga bakola omulimu gwe gumu eri abantu nga balina emitima emibi ngaye waliwo munne nga alinako kyatuuse obanga bakola omulimu gwe gumu tagala tasana kukyegoma nti wane tukoparatinga tukolaganye wamuwa yatandikawo bintu bya computinga kumugjawo yasigayo bwomu kati Asha kama kiraga nti munene naye kyamutwaliramu teyamanya nti munange taxi gyaleeta airport pick up ezo taxi zijja abantu ku airport tegenda kumuzaalira akabasa mukazi watu olubuto ndoozi olulengera luli mwezi mulamba luli mwaka mulamba n'omwezi gumu era nga sasa ku social media bateekateeka ng'egye bayinza kuyambamu Asha kama n'abiko Kaluvini Kanja ng'ateekateeka gendako waabwe okumulabako okumukyalirako kubanga abazadde batabuddwa batunze buli kimu Asha kama bye yali yeekolere mukazi watu ng'avudde ebweru w'eggwanga ku kyeyo abatanze okubanga yeezimba nga taxi agigulanga pick up ekola bulungi ne maama yamuleetera bizibu byereere abazina abasinga zitomera zisiiba zigwa ku bubenje waliwo omuntu abafukidde akayinja mu ngatto mu nsonga za mudagala dogo ne Asha kama byamutwalidde mukazi watu yatambala nga tamanyi kyatambaala ne kyamutwaliddemu abazadde basobeddwa tamanyi kyakolera mwana olubuto lwagala kuweza mwaka mulamba n'ekitundu kwesanze luli mwaka mulamba n'omwezi gumu essaawa eno kiba kitegeza nti luli mu kutambuza mwezi gwa kubiri lwagalagata mwezi gwa kubiri lubeere nga lulina olubuto omwaka gumu n'emyezi 2 essaawa zino lulina omwaka gumu n'omwezi gumu lwagala kutambuza mwezi gwa kubiri mukazi watu akyalemedde okukola ki
akyalemeddde okuba nga azaala. Musabire Ashakama TikTok. Ashakama nti mumutegeera mwena mwana muwala yoyo ali Lubuuto n'Olubuuto yoyo Ashakama bamumanyi nkiwa ne mukazi wattu. Embeera esi nnungi, embeera yeeraliikiriza. Bwetegeeza amawulire agatambulatambula ku social media bwe gatyo bwe galaga. Bagamba nti guys, if this is true, Kama needs help. Anyone who knows the medicine, please help Bambi Kamama. I can understand having it for 1 year. It's hard. Kibi nnyo. Kiba kya bulumi nnyo. Olaba oli abeera nalwo myezi 9 agenda okuzaala ng'awulira abadde yeetamiddwa. Naye omwaka mulamba gw'ogumanyi. Oyita myezi 9 n'ogattako emyezi emirala 3. Kati Ashakama ati yagattako emyezi 4. Omwana alemeddwa okumuzaala. Ate nti n'ebisa tebimuluma wadde. Ebisa nga bagamba nti n'omuntu okumulongoosaamu omwana mbu alina kulumwa bisa. Wete bw'onoyiza obulungi. Bw'aba talumiddwa bisa kiba kizibu okukola ki? Kiba kizibu okumulongoosa, okumusala. Si byangu mukazi wattu. Mumusabire Ashakama naye nga situation saazo si nnungi. Embeera si nnungi, yeetaaga essala zammwe mwena. Bateekateeka kumunoonyaako ku bagendeko ewaabwe yejjinja. Calvin Kanja n'amalabe ne banne nga bateekateeka agenda kumukyalirako balabe kiki ekigenda mu maaso. Banoonya ddagala liyinza okumusumulula, baamusiba eddogo olimanyi. Eri abantu abakanya eddogo nti lino eddogo gye liri munnaaye. Naye ebisesi nga Katonda oluusi amanyi gye okulirwanyisa naye munnaye eddogo nga lyakwefuuliridde. Si byangu. Ashakama we batwe baamusibirako olubuto. Gye bali abantu basibirako bannaabwe embuto. Olina bamusibirako olubuto n'amaana oli emyaka ng'ebiri. Olubuto olulina okumala emyezi 9, olina amaana alwo myaka 2. Omulusi n'afa n'okufa. Nalwo subscribe. Sigala ng'ofollowinga. Mweraba. Subscribe.